nga Winnie Nwaji yakaweza emyaka 3 egy'obukulu. Rema Namakula yavuddeyo n'aba nti amwagaliza amazaalibwa gwe amalungi. Yes, tukaniriza naterako mukoto gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanyani Dobosi Pampita Ntambi Chimso, Rich Boya Maxudi Junior. Webikuba nti osubscribing nga netutambula ffenna gwe yasubscribinga tegwe atanaba kuba nti osubscribing ngamba nti kikaseera obeere nti osubscribing nga tutambula ffenna ate nga nkwagaliza birungi byerere bulira okuba gyosinzira okuba nti otuwuliriza n'okuba nti otulabira mpola mpola then tulyoke tubeere nti yes tukutuusaako agakagwawo mpola mpola. Oliwaddemu okuba nti oleka comment yo mu comment section netutambula ffenna mpola mpola era nga oliwaddemu okuba nti otubuulira kiki kyolowooza ku yes ku mawulire gonna ge tuba tutaddeyo blood waffe mpola mpola netuba nti yes tukutuusaako nawe netufuna feedback netulaba kiki tulina okuba nti tuteezamu n'okuba nti twongeramu mpola mpola netuspicingamu batali baffe nemuba nti muganyumirwa mpola mpola. Yes, olunaku lwaleero nkuleetedde mwana muwala amanyikiddwa nga Rema Namakula ku gatane Chaliwe ngono omuyimbi ava mu Swanks Avenue amanyikiddwa nga yes Winnie Nwaji. Winnie Nwaji yes gabadde mazaalibwa ge ennaku z'omwezi yes ennaku z'omwezi zabadde 2 July ge mazaalibwa ga Winnie Nwaji. Ngeza Winnie Nwaji muyimbi wa Swanks Avenue. Winnie Nwaji y'omu ku bayimbi yes aba Swanks Avenue era nga y'omu ku bayimbi abakyala bakyasize okuba nti bakuba tunes ennaku zino nga yajja mpola mpola wali mu 2006 yes njagala kuwa ku mbeera n'avaayo n'akuba akayimba akalalaawo mpola mpola musawo akamuleeta nnyo mu bantu era nga akayimba ako musawo akawandiikibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Brain oba ennaku zino yayita Donkey nga ennaku zino yes duo ayima ne Hatima then Donkey then mpola mpola n'akuba tune endala era nga akayimba akaliko Winnie Nwaji ennaku zino yes bavayo last n'akuba akayimba ak'ettabu yitayo ndabewo ne Chosen Blood ate nga akayimba akaliko ennaku zino bakayita kwata essimu yakayimba ne Chaliwe oba ennaku zino akola ne Swanks Avenue from Arua City bamuyita Freeboy bamuyita Winnie Nwaji. Yazaalibwa ennaku z'omwezi yes 2 omwezi gw'omusanvu 1989 era nga twogerera omukyala ono yakaweza emyaka 3 ngono omukyala yes ali myezi asingako Edirisa oba Edi Musuuza yes emyaka mitonotono myezi mitonotono because Edirisa Musuuza yazaalibwa mu 89 wali mu kibuga Masaka yes mu December yes Christmas day sono lwecho Winnie Nwaji aba yasokako Kenzo okuba nti azaalibwa so bali mu age bracket yemu oba emyaka jejimu wabula Nwaji asingako Edirisa Musuuza emyaka yadenga bona bazalibwa mu mwaka gwe gumu kiraga nti yes Nwaji asingako Edirisa Musuuza emyaka era nga wano twabadde ku social media ne tutambula tulaba mchala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula yavuddeyo n'aba nti ayagaliza blood we oba Chaliwe amazaalibwa amalungi. Rema yavudde n'agamba nti Winnie Nwaji omu ku bayimbi basinga okuba nti ayagala n'okuba nti bambi bali hard working eranga yes bayitibwa mu kusomooza okw'amaanyi mbu abantu bangi abayisa mu Winnie Nwaji amaaso kumbe nga ate muyimbi w'amaanyi ate nga wakitiibwa era nga y'omu ku mikwano gya Rema Nfanfe era nga Rema yavudde n'agamba nti yes Winnie Nwaji njagala obeera okimanye yonna gy'oli nti nkwagala nnyo era nga oli wa kitiibwa mu Uganda webala kuba nti obeeza mu music industry ya Uganda era nga ku mazaalibwa ga malungi nsaba Mukama Katonda akwongere byonna by'osinga okwagala n'okuba nti akwongera amagezi n'amaanyi okuba nti okola ebintu by'omu ngeri endala era nga yes obeere nga owuba bendera ya Uganda okuba nti osinga wonne wooli etutumu ne sente yes nobe ne Mukama akwongera emyaka obeere nti owangala kino nno tubadde tukisuubira kuba nti yes Rema Namakula asobola okikola because tetubalaba nnyo nti bali tight naye nga ate Rema yavuddeyo n'aba nti amwagaliza abantu bajja batandise okuba nti boogera ebikankana naye nga ate bangi ababadde positive. Nwaji y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti batabu mu Uganda naye nga ate yes y'omu ku bakyala abatalina mpisa oba oli awo yes alina record y'okuba nti yakuba house girl we wali eri last year omukyalo yali ageze kufuna mpekeze ez'eddagala lya AIDS oba RVs omukyalo namukakkanako namubanga amulanga olw'obutabeera yes obutamusibula n'okuba nti atambula nga tamugambye kino nno kyavaayo ne kiba nti kimukonjera ebigambo mpolampola n'okuba nti abantu batandika okuba nti bakuba Winnie Nwaji negative right and center yes
right left and center nokuba nti bamukuba wansi bamusula naye ng'ate mukama wamanyi Nuaji agenze ng'abisiise byonna ng'akuba hits mpolampola so n'olwekyo ate nga abamu bagamba ne Rema mbu abamu babadde bagamba mbu ne Rema talina mpisa bulungi avuma abantu akola biki so n'olwekyo okuvayo kuba nti awishinga Winnie Nuaji happy birthday kulwakuba bafaanaganya empisa mbu Rema yes ne Nuaji bafaananya empisa ebiseera ebisinga mbona tebalina mpisa ate bonna yes gaba tebalina buzibu mbu bonna mugaba tebalina buzibu bagaba kyo bagaba sente bagaba biche bagaba mukwano simanyi naye nga abantu basinga okugamba so n'olwekyo Rema yavuddeyo ku mikutu gye gya social media nawe shinga yes Winnie Nuaji amazaalibwa amalungi era nga naffe wano tujja kugamba nti thank you for the yes entertaining Ugandans and the whole world at large yes tukwagala nnyo Winnie Nuaji webale kuba nti you enter like webale kuba nti osanyusa bana Uganda n'ensi yo nawe kuba nti weekomera ku mutindo n'okuba nti yes osanyusa abantu jukira nti music ono ajjako abantu banyi stress n'olwekyo Winnie Nuaji y'omu ku abo abasinga okuba nti abasoba stress y'omu ku abo abasoba stress mu Uganda era nga ekifo kye kyakumanja ddala y'omu ku bayimbi abali so aggressive mu makyala era nga sawa zino twogera Winnie Nuaji abeera ne hit mwaka ku mwaka from 2016 paka today Winnie Nuaji kizibu okuba nti omunoonya nga taliwo so n'olwekyo ye bali kuba nti entertaining abana Uganda yazeze emyaka 3 nno ekikulaga nti akulidde ddala naye nga bino n'ebirala bibonera mu episodes of Nkosikana Ntambi Jimzo. You can follow us on Facebook Nkosikana Ntambi Jimzo, then ku Twitter Nkosikana Jimzo 16 ate olwaddemu kuba nti ononyako mpola ne tunyumyamu kubanga nze sirina buzibu bwonna nakuba nti onyumyamu nawe olina birthday olwaddemu kuba nti commenting ano tubulira yes birthday yaddi ne tuba nti tukurecordinga wano tuba nti nawe tukuwishinga happy birthday olunaku lwe lwe lutuuse oba wadde nga yayita tusobola okuba nti tukola happy birthday ne tuba nti tukubongako mpolampola because oli fani waffe oli kyali waffe oli muganda waffe tukwagala nnyo webale kuba nti weekumira wano subscribing gwatana bakuba nti osubscribing nawe ya subscribing ngamba nti weebale nnyo mpolampola bye bye.